kati nga nze nina degree mu broadcast journalism nagifunira e Bungereza era mu line y'ekintu kyemmanyi kubanga already bw'oba okola ku radio eyo broadcasting okitegera era kwegamba saalooza nti kati ngene nsoma obwa doctor oba nsoma obwa engineer era sibusobola okitegera naye nga nze kubanga nze ndi munabitone mu musaayi through and through okitegeera so ne bw'obeera ne certificate ne bw'obeera ne diploma oba osomye ekyo ekikulu okugaziwako ku buwongo okusumulula obuwongo bwo omuntu asomyeko kintu kikulu nnyo enjawulo nnene nnyo n'omuntu atalabangako ku blackboard atakwatangako ku kalaamu so munabitone entertainer yenna muntu wa mugaso nnyo mu ggwanga nga bw'olaba member of parliament omusomesa omusawo kati ekyo twakijjawo juzi twali ne Alex Muhanji ku National Theatre n'agamba omuntu yena ali creative oba creating ekintu mwe ba artist temwetaga kusoma just mwetaga kuba inspiring kuba bangula that is as far as okubeera nga ekintu omanyi okukiyiiya mu mutwe naye era tusana tusome naffe yes okusinga abantu basinga okututekamu ekitiibwa okitegeera kubanga abantu kikwate mu mutwe nti omuntu bweba tewasomako oba tolina nnyo omugaso ku nsi so tubeere banakitone nga teri awandika muyimbi teri interview nti oba oyagala kuyimba oba okubeera comedian oyita mu office gundi ekyo kyo kituufu naye ate okusoma kukuyamba nogaziwako ku buwongo nti ne bw'oba ogenda mu nsi ndala mu ggwanga ddala oba England oba America osobola okufuna n'omulimu mangu so Rasta omuntu ayinza nagamba Rasta abo omanye esinga abantu nga mmwe ekintu gye mukijje tudde tulaba abantu bali bubi bantu bali bubi sente mwazirya nnyo mwagufunamu ng'omuziki ati mwamufunamu kiki ekyatuuka mu kusooka tetuwafunamu ng'abantu batukozesa nnyo okitegeera tosobola kikkiriza nti nze ne Ragadi Emperorlando Menton Summer abantu bajja ne batubukinga ne bagamba Rasta Rob Mc tulinayo omukolo ejjinja naye tetugenda basasula mugenda kuyimbira emmere kati imagine okuzaawala ng'okwo ogenda kuyimbira emmere muyimbe tubawe emmere biki yes olina okusigala ng'ogula videos ogula ennyimba naye lwakuba nti twali twagala kukola erinnya nga kyetugoba tukirengera kiri wala ne tutafaayo nnyo okitegeera twesaddaaka ne tugamba nti generations ezijja zisobole okuzimbira ku migongo gyaffe okitegeera naye ate kakati ekiseera ne kituuka nga bano kati CBS eguddewo bani ne batandika okutusasula bulungi naye kakati bakuba nti entertainment industry bagita showbiz omuntu omuwagizi alina okulaba ng'ovuga motoka etegerekeka oyambala sneaker oyambala Nike okola bitya so ne sente ozisasanya bubi nnyo kati fe ebiseera byabe tewaliwo abantu abatusomesa ebintu bya finance tereka sente zo bw'oba ofunye akakadde kamu terekako mitwalo 3 liyako mitwalo 5 kola kibi bintu twalina n'abamanager abakuwa amagezi so fe sente twazikozesa bubi gege mazima okitegeera naye kakati bo generation yeno bali lake nti balina abantu abasomye finance economics baba ku magezi yes balabyeko kuti olwo yali muyimbi owakabi nagwa kubanga sente yazikozesa bubi kati nagamba eyo mistake nze sigenda gikola so bwekiri so Rasta ebisebe bimwaliwo bayimbi ki bemugamba no bali bakabi oba bayimbi atusoke ekyo bayimbi kyabali abakabi of course Afrigo tosobola okunyuma Afrigo eri wamala basami kasule bani abo be bayimbi abali bakulabirako okitegeeza naye kakati generation eyabavubuka ffe twagitandika ate ng'ovudde ku abafriga oba Ragadi bamusakata Menton Summer Emperorlando Sirikawo Baby Rasta Rob Mc Kirikiri Mabeero kakati ffe twajja then bakamilio ne Bebe Cool MC Africa okitegeera kyakabi nnyo kakati abo be batuddako ate kati mu yeyo generation yeddako after Mad Tiger Chameleon ne Bebe Cool ne Bobon kati Bebe Cool Chameleon Bobon ne baddakaawo Chameleon Bebe Cool ng'ogambye abasatu nga bajja how are they bali batya ebiseera ebyo bali bakabi nnyo kubanga enjawulo kiki baleeta baleeta kiri ekyokugoba music owabazaire n'owaba Jamaica kubanga bannayuganda bali tebagalira ddala music ali loko mu disco
bw'okuba nnyimba eziri loko ng'abantu batuula wansi naye kasita oleeta shabaranks shagi biki binga ze baagala kanda bongoman Koffi Olomide naye Chameleone kasita yakuba mama mia mama nyabo abo ne bugamba bulijjo omuziki ogulimu oluganda lusobola okunyuma bweruti akagoma Bobby Wine biki kati ne bagamba the rest is history abantu ne batandika okunyumira nnyo muziki wa Uganda paka kati olwaleero osobola okuba disco nga nnyimba za Luganda zokka nga temuli wadde n'oluzungu so ekyo nkyebaza nnyo Katonda n'abawagizi okubeera kati bawagira ekintu kyaffe ekyawano yes weebale nnyo Rasta Rob ebyo nno binyumiza ojja otya okukola ku radio kakati omugagga wa radio sanyo yali FM yasooka ddala mu 93 bwe yagula ebyuma yafuna ekirooto nti lwaki sigulawo radio ekuba music ali modern bino radio Uganda byekuba abantu tebabyagala nnyo bakuba music omukadde anga waliwo radio meka by then waliwo radio Uganda ne Green Channel zaali bbiri zokka radio bbiri zokka ate nga zigulawo sawa za government ate nga eggulawo saba ng'emu mu ali 90s okudde mabega 80s 70s biki radio egulawo sawa ng'emu ku makya then by sawa nga mukaaga ez'ekiro ne bagigala naye ng'ejjudde just mawulire interviews biki tewali music ono w'ekivubuka naye kakati FM radios ne zijja ne vibe empya nnyo ey'aba youth nga bakuba nnyimba back to back okuva ku makya paka ku makya the next day okitegeera ne mu buliri owuliriza music so kati oyo muzeeyi bwe yafuna ekirooto ekyokutandika radio ye kati negamba baani abakabi abaliwo bwe nsobola okuleeta bakole mu radio yange abasobola okusika abavubuka kakati nga bwe nkugamba nze omu ku ba DJ abakabi abaliwo biseera ebyo Alex Ndawula bani era ye be yatwala mu radio ye radio sanyo mu 93 FM radio yasookera ddala ya commercial waliwo FM radio yali ya Green Channel naye nga yali ya government ya Radio Uganda naye ey'obwannannyini yali eyo radio sanyo 93 then after emyaka 96 CBSFM nayo nejja kakati ne zijja ezo zisimba baani radio 1 kati FM radios ne zifuka nyingi njogerayo nkudde nnyirinnya lyokona Kenya who was Alex Ndawula yali DJ omu ku aba DJ inspiring okunyingiza mu aba DJ kubanga ye yatandika before me yafa mwezi mwaka oguwedde gwinza n'okuba mu mwaka guno mu February awo so oyo muku abanjigiriza okuba ebyuma biki so mwebaza nnyo okugamba etofaali yatekako etofaali mu dene nnyo mu career yange yes ne ku art yange because mpulira nnyo abantu boogera nnyo abantu abasinga mu myaka ng'egyo boogera mu 70s 80s boogera nnyo ku Alex Ndawula ne Peter Sematimba kubanga yakomawo okuva mu America n'eleeta ebyuma n'agulawo the studio Dungeon Studio mwe twarekodingira ennyimba ezo zikakokolo ani don't wanna see you cry se musajja agenda in fact kakokolo lwa Shanks VVD kakokolo nantamunide kakokolo Shanks VVD ne oba don't wanna see cry lwali lwange ne Steve Gini musajja mulaba nnyo nange nako yali nyinyi fenon yali producer wa Kabinyo production abyagala kati yali ya producing ennyimba za Dungeon Studios eza Peter Sematimba so kati oli ku ssanyu ssanyu yali etya your first time gundi eyo of course nze already ngejali already ndi DJ ate nga ndi MC kati vibe okugikuba kyali kyangu nnyo already nali kimanyidde okujjako waliwo bana abapya abajja ku radio first time yaabwe nga tulina obayigiriza okola bwoti ogira bwoti anti naye nga webale nnyo nga esobola okuyimira mu maaso g'abantu ku stage nemba wamu biki so kyali kyangu nnyo kakati Sematimba nancontactinga n'agamba nti kakati tugenda kutandikawo radio ey'obujjajja eyakabi CBS kakati njagala oveeyo eyo kakati ojja otandike kubanga kati eno ate tujja kukikuba eno ate kati ebbanga otugenda diwanika ate eno ejja kuba nkambwe nnyo nga temanyi nya radio yes mutandikirawa oba wawukiwulira otya nawulira bulungi nnyo nasooka nentyamu negamba radio ng'eweereza mu Luganda lwokka naasobola naye ekirungi already nze neeri ku ssanyu nali njogera Oluzungu n'Oluganda kubanga nze nali muntu wa ku street njogera oluyaaye biki kyobulaba erinnya lyange lyatumbuka nnyo
kuba biseera ebyo Katoro nja experiences pira Sematimba akuyise janku y'obujejja wajjotya baba ngamba gwali muntu nga peace la webale nnyo esi yonna yakuŋŋaana kwolwo okumanya nti kati Rasta Rob agenda ku radio y'obujjajja abantu ne bagwa eddalo era kwolwo wayita ku Namirembe Road yali eta Namirembe Road nali mbeera Najjanankumbi abantu bajja ne bankimeka Najjanankumbi Kitendero bansitula mu bbanga Kibuyawo wonna Katwe Klokotawa okujja wano paka ku CBS wanji abantu bakuletera mu bbanga yes ngakusudde mu bbanga ng'essanyu libayitiriddeko ngagamba mu Rasta wa era saavuga mmotoka yange okuveeko okujja wano nga sina we nsobola okuyita ne bagamba tukutwala ku CBS ffe tukutute naffe twagala kukola ekyafaayo ekyo yes tekibangawo yes webale nnyo so essanyu lyali lingi era bali bagiyita super show nga ntandika saawa emu akawungezi paka saawa 4 Salongo John ye yasookawo ku 12 n'ebirango naye of course n'emisaana mwalimu abalala baweereza Kalisoliiso ku makya Peter Sematimba ne kuddako programu ya Mulinda Muwonge oba bali bagiyita Matagatafa oba biki lunch time yawo waliwo oba Nina Phyllis Wamala oba naani Menton Sama najjawo saawa 8 paka banga ku Salongo John 12 n'ebirango ngaawo ng'emmandu so tenaba kujja twatandika ne CBS 88.8 kati ku saawa emu Rasta Rob nayingira ne vibe eri enkambwe from saawa emu paka nyeeza ekiro so Rasta bantu ki ebiseera bye mwashanya memory botaswa kwerabira CBS yenga of course Mulinda Muwonge omugenzi yafa kama mumuze mirembe ani ali agikulira era Sematimba ye yali manager yatandika nga manager paka bwe yava wano n'atukola radio ye Super FM n'agenda abo bano ba abe mukibi bonna twali tukwatagana nnyo Katolu Bwama kakati okupasajja mnamene bisenga mwali create bwama tona bosomanga ndaba kurim webale nnyo Buwongo yes bali basajja ba talanta webale nnyo era kyolaba abantu kwegamba bakaba nnyo Katolu Bwama bambi ng'afudde kubanga abantu abo twakyusa entertainment industry byaddala si byakwejjubisa si byakwejjubisa oba kiyoba kinaye nga ge mazima abantu bonna boyogerako bamanye bajja abamu mu theatre gwe twagendako mu theatre kuzannya bampita oluzanyo waliwo omuzanyo oba bali bagiyita batya oba mpereketse oba mpereketya oba ki lwali lwaba all star bonna ne bagamba Rasta Rob nawe luno noludubeeramu kakati ne tutambula mu byalo bingi mu matawuni ag'enjawulo ekyo nange nkyenyumirizaamu at least nange nakubako ku theatre naye nze sali munakatemba nze passion yange yali DJ kuba music webale nnyo so Rasta Rob experience ono gimaze ku CBS olwava wazaako kakati nagamba kakati waliwo natuka negamba kakati 99 nkoze buli ekyetaagisa sente nfunye biki nkoze kakati kangendeyo ko ne Bungereza ndabeko bakikola batyeyo kubanga mu bana ba DJ abansomesa abasinga bagenda Bungereza ne America ne batagulawo ma club ateyo kati nagamba lwaki ekintu sigenda nekitwala mu level ndalate ndabo bandansobolo kikuba Bungereza Bulaya abazungu ne bamatira okitegeera so 99 neninye bati nengenda nemalayo myaka 10 ate era Sematimba ate naddamu nampita nti kakati ate ngenda kugulawo Super FM jangu tukikube buto webale nnyo yes era nenkomawo awo nyini bien nasombako ebintu bye oba okyali Bungereza by then ali mutabanyi w'omukulembeze oba yali mukongo mutabani wa Kabila kakati biseera byo Mobutu Seseko ye yali president kakati ono Kabila yali muyekera nga ayagala kujjako president yo Mobutu kubanga bali bamukoye kakati ono Joseph ye mutabani w'omuyekera Kabila omukulu yali abeera Makindye nga nange mbeera Makindye ebiseera byo nga ne taata we tanagenda mu nsiko taata we yajja mu exile yadduka ezaire n'abeera otherwise singa yasigala eri mu Mobutu yali yagala mutta kubanga yali amanyi nti Kabila yali yagala mu kuwamba gavumenti ye kakati ono kakati omutabani w'oyo omukulu yali mukyakaze nnyo nga yagala nnyo music kati nga wuliriza bana bazaire oba abakongo benakoze bano ba Koffi Olomide Awilo Longomba Loketo bateeka mu Rasta Rob Mc Uganda mu nnyimba zaabwe nagamba nti omuyaye ekyono ali wane Uganda abakongo gwe bamanyi nnyo gwe bateeka mu nnyimba ze kati nakola research ye n'amanya nti bampita Rasta Rob Mc mbeera Makindye bambi nanoonya ne tufuka bamikwana nagamba nti njagala nnyo vibe yo okola ku radio biki ze bampita Joseph Kabila tata wange ali
yali wano twajja nga ba ez'ejawulo biki kati after while tata we kati n'agenda mu nsiko kakati olutalo lufuko lw'amaanyi yali yasoma old Kampala afterwards n'agenda na greeting e Makerere kati after while kati ate n'ambulako kati nga ate agenze okujoininga tata we mu nsiko ne Shishekedi ne tata we ono president aliwo kati bamuyita Shishekedi naye kakati ye yali mutabani wa omukwano gwa Kabila ne Shishekedi bali ba mikwano yes so nambulako kati mba ndi Bungereza nenfuna email ngagamba Rasta Rob Mc ogizijukira nze Joseph Kabila mukwano gugwe twabeera fenna kakati nze president we Congo tata wange yafudde ne batekawo nawulire sanyu lingi nnyo naye bako era nagamba njagala ojje tukole fenna biki naye ende biseere byo nali sinafuna mpapula omanyi bwogende Bulaaya olina okufuna empapula obulamu okugonderera bulungi yes nga osobola okuyingira mu banka halali ne wewola loan biki naye bwoba okyali mu kinnya bakita okubeera mu kinnya nga government recognize nga tekumanyi biki bintu so ne mugamba kansoke entereza empapula zange n'okusoma kwange kubanga nangabwe nkogambe nali nsoma degree broadcast journalism naye kati bwe nabimaliriza era nenkomawo ne tusigala nga tuli in touch lwakuba ye yali ayagala ngende Congo agulewo radio anteke ku radio obulamu bweyo nali sibufiringa olina okumanya anti ng'Olufalansa sirumanyi nga ndaba bijja kunkalubiriza nze ne mugamba omanyi nali numanyi naye kakati okuweereza ku radio kintu kirala okitegeera olina okubeera fluent kati nze ne mubba amagezi ne mugamba kakati gwe nedda namugamba kakati gwe gulawe tutandikawo ebintu wano ebireeta sente biki nze nja bikwasaganya okitegeera nze nja bikwasaganya asonga zojja kubanga okola sente nakkiriza so kati wali projects eziri wano nze nkwasaganya nga zize bwekiri mu comment ezimu abantu bagamba relationship yo ki ne wakati wo n'anesisi yogwa anti wange simanyi ndoza just simanyi oba kyava ndoza just lwakuba ye ogwalo nange ogwalo ate MP w'engulu biki Robert Henry Ogwal ate yeye Henry Ogwal yeye Sisiri Ogwal so by balos anti niteko kubanga ye mama wange kubanga ojukira abaana batwala amanya ga tata ne mami ndoza bwe kyava so Rasta Rob wanji ngatuwumba yes ekiriwo mu Uganda ndozo kimanyi ekiriwo mu Uganda tuddo kimanyi one federation ziba weziri sazo no federation leadingibwa omuyimbi Edikenzo omanyi so abamu obutakwatagana federation eyo Edikenzo n'abayimbi abamwegatako namba esinga bagamba balina okulwanira ebyawe nga copyright today ekyaliwo mu lumbe lwa Katolwa Bogwai n'afunya statement ezo bagitegeera bulungi n'abamu tebagitegeera bulungi nga gwe abantu ababiri yabo kiki osobola okwogera kati kusaidia Edikenzo omulama gwaliko mutufu kubanga definitely abayimbi betaga copyright law oba omuna bitone yenna boyiye ekintu oba omusiza osiga rangi owandika ebitabo oyimba owandika emizanyo ku stage talanta yo oyina okugifunamu naye bwobanga boyiye ekintu oli najja ate nakukola ko sente oba Edikenzo agamba ebbanga lyayimbidde kola tune ezo kola back tune bafuna 1% ate tebagifuna webale nnyo ogenda okusanga telecommunication company zitwala 50% waliwo n'abanene eyo besagala kumenya amanya be batwala sente zisiga so kyebaliko kituufu nti bagament maybe at least kati omuyimbi afuneko 50% bali abasigadde bakole naye okuba nti nga bomanyi ebya Uganda abantu basinga bagamba nedda okay ekyo nakyo bakikola naye waliwo sente ennene ze bateze simanyi obukadde bumeka obujja kale ne sekya sente kibeerawo tekina mutawaana naye nga kino kyo kyetaagisa okitegera ate n'ekirala omukulu waffe nga kyeyagamba abantu banyo ne bankita printing nti abadagamba temukwatagana ne government egenda bakozesa tosobola okwewala politics ne government mu kintu kyonna kyokola mu Uganda wano okitegera yes ne parliament ogyetaga parliament ye politics mulimu ba politician etteeka lino
okuyisibwa mu pavement awali bahildamani bani so as yes so tosobola okwewala gavumenti as long as just kyetulina okola okulaba nti gavumenti si yetukamulamu bukamuzi netwala ka percentage esinga naye tosobola kwewala politics so gavumenti tujja kukolagana ne gavumenti ekitosobola kukyewala so ye Bobi Wine ayinza okuba yali mutuufu ku saidi ye nga politician era nga opposition ayina okukyogera naye kugamba buli omu mutuufu kisinzira ku engeri gyoki interpretinze naye nga yo gavumenti tosobola okwewala gavumenti mu bintu byokola ogyetaaga okuyisa ebintu byo abamu tebayinza oba tebagitegeera mungamu bayimbi mubamu songwriter mubamu producer mubamu abo abamastering abamixinga n'omuyimbi yennyini how do they serve oba bo benyini bafuna batya ekyo ate kati yo amateeka gakolebwa dda nti for example oluyimba bwe luba lufulumye producer alina okufunako katugambe 10% eyayiye oluyimba eyaluwandika afuneko era maybe nga 10 then producer afuneko era bweti naawe omuyimbi already biri mu mateeka kati kiri obvious kasita bakkiriza nti kakati copyright law yes weeri mu Uganda ekola okutandika olwaleero kibeera automatic oluyimba bwe lufuluma ogamba nti Eddie Kenzo gujja kutwalako 10% y'obululufuluma then n'aba broadcaster abakuba oluyimba CBSFM bwekuba oluyimba olwo kwegamba nabo balina okusasula sente ezigenda mu bayimbi aba TV okuba video nabo balina okusasula sente ne bannanyini mabaala buli mwezi osasula sente bweziti eri ku UPRS so bibeera biwandike percentage eri clear omuyimba afuna sente bwezi eyasiga ekifaananyi eyakola ekibumba ekyomuntu biki afuna sente bweziti Rasta Rob tweyanza nnyo obuddebo n'okuyita kwa obubaka bwo bwalisembeyo nga CBS tujaguza emyaka 27 yes obubaka bwange busembayo banange muwagire nnyo CBSFM ne Mandusa 89.2 radio ey'obujjajja egamba Obuganda bufunye nnyo mu radio zizi n'ebbiri okitegeera si just kati olaba osobola okubeera ewuwo buli kimu n'ogoberera ng'oli wali ku simu yo yes then nekiri kye nasooseko nti bannabitone ab'ennaku zino banange mubeere bamugumiikiriza tojja kufuka star mu lunaku lumu mu weeks biri mu mwaka gumu fe brandi zaffe nnene kubanga tutobye nakyo emyaka n'emyaka 2-3 n'okugenda mu maaso buli bwowa ekintu kyokola obudde oba kuyiiya oluyimba oba okuwandika oba kuwandikwa play omuzannyo ku stage n'okiwa obudde bulungi ojja kufulumya ekintu kya quality ekinaawangala okiriemu ssente emyaka n'emyaka n'abaana bo n'abazzukulu bo bagiryemu ssente music wammwe amazewo ebbanga ddene ne music owaleero andi kati music waffe twalaba nti nno message eyalimu nga message eyigiriza si message ekyamulabu kyamuli muntu mu kirabo ogenze mu club yes naye kati ennaku zintu oli afulumya just club banga hit eneeberayo gundi chayo wenjayi chairman afudde ku kyalo balo biki okiti gye tugende mu kwedicha after weeks biri olimbo bolukoye okitegera bava ku nnono ate ogenda okulaba nga ate olina okuyiya oluyimba olulala okofulumya video endala okoze production kibeera na expensive nnyo naye nga ffe ebiseera byaffe okuba oluyimba lumu ne lukuliisa mwaka mulamba okitege yes webale nnyo kyayiwa enjayi kyama nafudde ku kyalo bannange mbagala nnyo mubeere bulungi. Jobless, maximum respect. Yes, tweyanziza nnyo bannange mugere maso mbanga mwekumya ku CBS FM mugere ku mitimbagano gyaffe nga mutufollowinga bugimu nga tubaleeta abantu ab'enjawulo abantu ababuze Rasta Rob nabadde abuze naye olwali tuwadde tujaguza emyaka gyaffe 27 amazaalibwa ga CBS. Rasta Rob ayiteko yakolera CBS akunyumiza engeri gyajja ku CBS n'engeri gye yagirekawo kyovola aba CBS teyagirekawo mubi era emwaniriza bulungi. Rasta CBS kati empya ogirabye otya kweri enkadde nungi nnyo ekuze nnyo egaziiza nga bw'ogambye kakati waliwo department y'ettaka waliwo department ya digital 89.2 888 yes sako kugamba ekintu ng'olaba kikula kirina omulamwa okitegera bakitandika balina vision era kakati bagigoberera so byebyo bigambo bya Rasta Rob MC owakabi
leero oyo oyambadde ekkanzu ki? Leero nyambadde kanzu nyingi gyensembye okujjamu kati nga ngikooye ebadde kanzu y'ebisansa. Yes, kati bo bateebereze bakube ekifaananyi. Tuyanza nnyo Rasta. So bane mukigende mu maaso n'okulayikinga emikutu gyaffe n'ogifollowinga wona batusanze. Genda ku YouTube channel teka mu CBSFM UG official channel. Obonabanga olaba videos ez'enjawulo ez'ebyenkulaakulana ez'ebyobufuzi eza buli kika kyonna ez'environmental. Then ogende ku Facebook zaffe tulina CBSFM UG ey'obujjajja eri mu kala ya bbulu. Then ogende ku y'emmanduso y'abavubuka yafumu 89.2 ey'emmanduso. Then ogende ku Twitter handle yaffe eri CBSFM UG. Ogende ku TikTok CBSFM UG. Ogende ku Twitter CBSFM UG. Then ogende ku website yaffe www.cbsfm.ug. Gendayo bengotwa tubenga tusigalako. Ayisa abasajja kabaka awangaale. CBSFM.